Erinnya lya Mukama lyebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher, programu eno bagiyita Church Before Church. Olwaleero njagala tugabaneko ffenna ku muti guno ogusangibwa mu kitabo kya Makko essuula ey'11 olunyiriri lw'12 mpaka 14, era ojja gusanga ne Matayo essuula ey'18 olunyiriri essuula ya 21 olunyiriri lwa 18 n'olw'19. Matayo essuula ya 21 olunyiriri lwa 18 n'olw'19. Bayibuli eyogera ku muti guno gwalina amalagala malungi. Mukama waffe we yagutunuulira n'alowooza nti asobola okufunako ekintu, agenda ogutuukako ng'obunyirivu bwagwo, enfaanana yaagwo si yembala yaagwo. Kwata ekigambo ekyo. Omuti guno gwali gulabika bulungi, gwali gwegombesa okulaba, gwali gwegombesa okutunuulira, ng'omuntu bw'ogulengerera ewala owulirira ddala ng'omuti guno mulungi. Naye agenda ogutuukako Mukama waffe ng'agunoonyaako ekibala, nga tegubala bibala, teguyinaako kintu kyonna wadde entontogolo. Njagala kwogera ku ki? Leero njagala kwogera ku bibala. Bassebo ne bannyabo, abaweereza bangi aba Kristo Yesu Mukama waffe, Katonda atuwadde ekisa bwe tuyimirira ku kituuti twogera ekigambo ne kikoma ku mitima gy'abantu. Bwe tuyimirira ku kituuti tulina amafuta, anointing, tugoba emizimu ne gikaaba n'okukaaba ne tugikaabya ng'obukoko. Katonda atuwadde ekisa, tusobola okwogera eri amawanga, tusobola okwogera eri abantu ne baweebwa omukisa. Ebyo byonna birungi, naye ago makoola. Bassebo ne bannyabo, ebirabo makoola ku bulamu bw'omuntu. Ebirabo makoola, amakoola agasikiriza abantu okusemberera, amakoola agayita abantu okujja gy'oli. Ebirabo ebyo ebirabo Katonda kyakuwadde ekyo eky'okuyimba, oyimba abantu ne bakomebwako, okulembera ettenda abantu ne bakomebwako, ozina amazina mu kyaki abantu ne bakomebwako. Ebyo byonna bikoola, ago makoola agasikiriza abantu okusemberera. Naye bwe bamala okusemberera bakunoonyaako kye bayita ekibala. Abantu bangi tulina amakoola agalabika obulungi, tulina ebyegombebwa, abantu batwegomba olw'ebyo Katonda byatukozesa, naye ng'ate mu ffe tetulina kibala, tolina kibala. Mukama waffe yeebazibwe. Kituufu oyimba bulungi naye ate amalala ago, kituufu oyimba bulungi naye ate zipu yakulema okusiba. Buli muwala akusemberera gw'ofunyisa olubuto, buli muwala akusemberera gw'oyagala okwagala, gw'oyagala okwendako. Kituufu oli muweereza mulungi, oli musumba w'amaanyi, Katonda yeebala kukozesezza eby'amaanyi, naye munnange ate ku maduuka bakubanja tosasula, oli omu ku banyazi abasinga. Kati n'ofuuka omulokole ayina ekyegombebwa naye ng'ate toyina kisuubirwa. Bassebo ne bannyabo, okusinziira ku Bayibuli eno gye tusoma, ebibala bye biraga obulungi bw'ettaka bwe liri. Bwe tusoma mu kitabo eky'Amateeka essuula esooka olunyiriri olwa 25, Bayibuli eraga nti abasajja bano abaagenda okulambula ensi Katonda gye yali asuubiza Isirayiri, bwe baatuuka eyo ne balaba ng'ensi nnungi naye nga tebalina ngeri gye basobola kunnyonnyolamu bantu bano be baleseeyo obulungi bw'ettaka. Kiki kye baakola? Baamenya ettabi eririko ebibala, ne bamenya ekirimba, Bayibuli ekiyita kirimba, ne bajja nakyo nga bakikutte mu ngalo, ne batuuka ne bagamba Musa manya Yoswa n'abaaliwo, ne babagamba bannange, ensi eri nnungi nnyo, ensi nnungi nnyo yakwegombesa, ettaka lyayo lirungi, era bino by'ebibala byayo. Lwaki baabalaga bibala? Kubanga ebibala bye bivunula obulungi bw'ettaka. Bw'osanga ettaka eririko obusooli obunywaluse, obuliko ku kikongoli nga kuliko obusooli bwa matalagga, ng'ate gw'ogula ttaka lya kulimirako kasooli, oyinza okwekanga n'oga nti abange lino ettaka teriisoboke. Naye ate singa ogenza okugula ettaka ng'oyagala kusimba mmwanyi, n'osanga ng'emmwanyi zonna eziriraanyewo zinyirira,
kitegeeza nti ettaka eryo lirungi. Mukama waffe yeebazibwe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, abaana ba Katonda, leka amakoola galeme kuziba maaso gaffe butafaayo kubibala, kubanga amakoola ago Katonda atuwa buwikisa. Omwoyo Omutukuvu akugwako n'akukozesa eby'amaanyi. Era mpulira empaka nnyingi ng'abantu bagamba bw'aba ng'oyo si musajja wa Katonda, lwaki ayogera ekigambo ne kiba? Bw'aba ng'oyo akola lwaki ayogera ekigambo ne kiba? Bayibuli yatulabula dda. Yesu agamba mwekuume bannabbi ab'obulimba bagenda kujja mu linnya lyange, balikola obubonero bungi n'ebyamagero bingi. Naye Bayibuli egamba naye muli bategeerera ku bibala byabwe, so si ku bikolwa bye bakola. Si ku kuzuukiza bafu. Mpuliddeko ababulizi b'enjiri ab'amaanyi nga abuulira enjiri n'ennyenje n'ekunkumuka, naye ne bakugamba nti oyo gw'olaba yaleepinga omukazi, yamuleepinga oyo yamuleepinga. Kakati enjiri si kyekikulu, kino kye ndi mukola kati si kyekikulu, naye bwe mmaliriza okukikola ekyo kye tulina okwefubako. Mikwano gyange, ekyo kye tulina okwefubako. Tulina omusajja muweereza munnaffe, abasomi ba Bayibuli mumumanyi bulungi, ayitibwa Samusooni. Samusooni yali musajja w'amaanyi, asangibwa mu kitabo eky'Abalamuzi. Samusooni yali musajja w'amaanyi, era Samusooni yalina anointing, yaliko ekifuta. Samusooni singa yaliwo ku mulembe guno gw'abantu abaagala man of God, abaagala ekigwirawo, Samusooni ng'asobola okuwanula ekintu mu ggulu n'ekikubaako, okusinza ku anointing yali ku Samusooni. Munnange Samusooni oyo, Samusooni omusajja yakwatanga eggeeti y'ekibuga, amaanyi ge yalina n'agiwalula okuva e Kampala n'agenda agikuba Ludawa, Busega, omuzanyirako oyo. Samusooni teyali wa muzannyo, baamusibanga n'akutula bye bamusibisiza. Nkugambye Samusooni nga bw'alinnya ku kituuti, singa mulembe guno n'alinnya ku kituuti, mwina mugenda kugwa ebigo. Naye wuliriza obulamu bwa Samusooni. Ebyo byonna ng'amaze okubikola, bwe yamalanga ebyo byonna okubikola, Samusooni nga bw'omunoonyako ekibala tayina. Yasulanga wa Derira, yasulanga mu bisambi by'amalaaya. Kati bassebo ne bannyabo, amaaso gaffe abasinga obungi tugatunuuliza bikoola, tugatunuuliza malagala agalabika obulungi, ebyo ne bituziba amaaso ne tutasobola kwetunuulira bulamu bwaffe bulala. Mukama yeebazibwe, ne tutatunuulira bulamu bwaffe bulala. Naye ekikulu nnyo ng'ovudde ku kituuti otunuulira obulamu bwo ewakaawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Bwe tuba tuneerwanako okukyuka, bwe tuba tuneerwanako okutereera, bassebo ne bannyabo, eggulu litubanja bibala. Kubanga bino ebirabo byo malagala, naye ate ebirabo Katonda by'anoonya. Yokaana 15 Yesu kyava agamba nti nze muzabbibu ogw'amazima, kitange ye mulimi, nammwe muli matabi, mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerewo. Ebibala Katonda by'atunoonyako, ebibala byebyo ebikolwa ebirungi. Ebibala genda osome mu kitabo kiriwa Bagalatiya essula ey'okutaano okuva ku lunya olw'22. 19 atandika n'ebikolwa by'omubiri, 22 n'aleeta ebibala by'omwoyo bye bino, najja ng'abimenya. Genda obisome olabe. Ebyo Katonda by'atubanja bassebo ne bannyabo, ebyo Katonda by'atubanja. Oli muweereza w'amaanyi, naye tunuulira bameidi obayisa otya ewaka. Abamu mbalyako emmere, abamu temubasasula. Bantu bameka abakukaaba? Bantu bameka abakukaaba musajja wa Mukama? Bantu bameka abakukaaba mukazi wa Mukama? Bw'oliddeko obusukaali bwabwe ku maduuka n'otabusasula, beweewozeeko. Mu kkanisa awo w'oli oyimba bulungi kituufu, oli kwaya mulungi, oyimba ozina amazina, okola buli kimu bulungi, naye mu kkanisa w'okuŋŋaanira w'osabira, bantu bameka abakubanja nga tobasasudde? Nalabako omuvubuka yali mubuulizi wa njiri mulungi wa ku street, naye buli lwamala okubuulira abuulira enjiri nnungi, naye buli lwamala okubuulira enjiri n'anoonyayo gwabika.
banange munansasira naye mbadde nkyabulira wana enjiri essimu nejja senga wange afudde kitalo nnyo naye ate wafiiridde nga siinaamu kasente singa musobola okunsonderayo ku ssente lowooza omuntu afaanana bw'atyo lowooza omuntu afaanana bw'atyo bw'ajja mu kitundu n'asooka anoonya edduuka ly'omulokole we liri oluva ku njiri bw'ati watuukira munnange mbadde mu njiri naye ate nabadde n'omwana mulwadde bino na bino na bino mbadde nsaba ompoleyo emitwalo 2 lwe naakoma nja kugireeta bw'ogimuwa takomawo enjiri agibuulira naye ago malagala galabika bulungi njiri nnungi yes ebyo n'abalokoka ku lw'enjiri eyo kituufu naye ate ye bassebo ne bannyabo Yesu afaayo nnyo ku gwe omuweereza okusinga obuweereza Yesu afaayo nnyo ku gwe omuweereza okusinga obuweereza n'olwekyo bassebo ne bannyabo naffe twetunuulire Brother John goli bulungi nedda nange nwana neefubako neekebera buli lunaku ndabe nga nsaanira Mukama waffe yeebazibwe n'olwekyo tufeeyo nnyo bassebo ne bannyabo kubibala tufeeyo nnyo ku bibala okusinga amalagala gano galabika bulungi ne Yesu yatunuulira omuti ng'amalagala gaagwo malungi era n'alaba nti okusinziira bwe galabika bwenkyama we gali bwenkyama ku muti guno nja kufunako ekirabo teyasangako wadde ekimu teyasangako wadde akatontogolo teyasangako wadde akantu kati leero singa Mukama waffe Yesu okusinza ku mafuta mw'oweerereza okusinza mu maanyi mw'oweerereza bw'akukebera oyina ebibala Mukama waffe yeebazibwe oyina ebibala mu gwe era toteekangawo mukono gwo mulokole gwampuliriza toteekangawo mukono gwo ku musumba onoga nti nze musumba tasobola kikola ekyo omukono bagutema bajja gutema bagenda kukutemako omukono kubanga gwe osinziira ku kiki kyakola wali bw'oba onootegeera musumba omubuuza ab'ewakaawo mpolampola ab'ewakaawe kale mubuuze baddereeva abamuvuga mubuuze abatuula mu motoka babodegaadi abo bayinza okuba bamumanyiiko akatini Mukama waffe yeebazibwe n'olwekyo bassebo ne bannyabo tufeeyo nnyo tutunuulire nnyo nammwe abagenda okufumbirwa tofumbirwa makoola bangi mutomedde kubanga oli muyimbi w'amaanyi kubanga oli mubuulizi w'amaanyi kubanga oli ayina anointing tunuulira ebibala bye tunuulira ng'avudde ku kituuti mutunuulire obulamu bwe ng'omuntu kubanga togenda kufumbirwa muweereza ogenda kufumbirwa musajja oyo twawule obuweereza ekirabo togenda kufumbirwa kirabo ekirabo kitwale kiringa kooti nti omuntu bw'alinnya ku kituuti Katonda amussaako ekisa ekitali kya bulijjo n'aweereza eri emitima gy'abantu naye ate omuntu oyo alina obulamu bwe nga ye kye bayita ye kennyini Mukama waffe yeebazibwe n'olwekyo mikwano gyange abampuliriza abaagalwa abalungi mikwano gya John the Preacher olwayo mpulidde okugabana naawe ku nsonga eyo yakwekebera amaaso go gajje ku malagala ntegeeza ku birabo amaaso go gateeke ku bibala ntegeeza nekya bulamu bwo obulamu bwo baliraanwa abo bano abakuliraanye balya ku bibala byo bakuyitaani ababooda b'okozesa babatuumye amannya batutuuma amannya omusumba omuyaayi ogamba oli omusumba tasasula gy'ogula emmere bakumanyingaani kituufu olina amalagala malungi naye ebibala ngambiro yakuliranye nti ebibala njogera ku bibala amalagala go malungi bw'okwata omuzindaalo osobola okubuulira omuntu n'emmere gye yalidde naye ekibuuzo bw'ova ku kituuti
bw'okwata omuzindaalo emizimu mpozi nga tegiriiwo naye bwe gibeerawo osobola okugigoba n'ogyogeza negyogera n'Oluwarabu naye ebyo byonna nga biwedde ebibala kale Mukama Katonda wa Isirayiri abampeera